Hello, kiri kitya bakyali bange, kasubire mwenna muli bulungi, nange wendi nkyasimayiringa era nga bulijjo kiri kyekiri. Kasike mbabulira ekintu kimu mwana, kibi nnyo era kyannaku nti corona virus yajja mu Uganda, ffenna atukosezza mu ngeri emu oba endala. Naye badde nzija ndaba bu video nga abapoliisi bakuba abantu amasasi n'aba LDU, nendowooza nti oba maybe abantu balina kye baba bakoze oba nga bwe biba bigenze, paka nze nnyini lwe kintuuseeko bakyali bange. Siri musanyufu nga bwe nina kuba, naye bakyali bange nina wembeera mbeera makindye luwafu mu kizungu. La tudduka kati banaye, tudduka banaye, tudduka banaye, tudduka. Oh my God. Abo bapoliisi b'e Uganda, poliisi yaffe. Poliisi yaffe. Fuck. Poliisi yaffe. Bakyali bange, baganda bange, mwana mbadde waka ntudde ndi mu kulya mmere. Poliisi nejja nesamba geeti yange ne bayingira munda. Simanyi oba bya bufuzi oba bya kiyimbi oba biki, ne basamba gate ne bajja nga tebalina reason, ne bagenda tukwata. Ne mbagamba, what have we done? Osegera ne batugamba mbu it's past quarantine time, tuli waka, tulina obadde baagala twebake, obadde baagala tukole kisi kitegedde. Naye bankutte nze nga waliwo wa poliisi naye ku kyalo omulala tanjagala bulungi. Lumu yajjako n'abantu ewange abayingira engala nga sibakkiriza, n'antwala n'ateekawo sitole. Maybe simanyi oba yaninako obuzibu oba kivudde ku kine, bazze ewange ne bankuba. Osegera bapoliisi bankubye, olaba si byamboozi, bankubye ne banteeka wansi. Olw'okuba ndi musajja alina ku maanyi, ne neekwata wansi ne bankubira wansi awo ne banteeka engatto mu face. Maybe I don't know if maybe it's not possible to see it. Ne banteekako empingo nga bantwala. Ino empingo mugiraba bakyali bange, era mu beesi kakogiraba bagitaddeko, ndeetedde n'ebisago. Balisoke ndi musajja si kyekisoose, ekyo kiri okay. Poliisi nenkubire waka nenteekako empingo neneekwata ku kintu paka ne batandika okuba muganda wange ne bamala
muganda wange ndese bamukutte bamutadde ku ttaka nze baninnya embulago nga sisobola kussa kibi kuba terabbira bazungu nga bagamba I can't breathe ne wano ndi waka ndi Uganda. I don't expect something like that to happen, man. I'm so tired, man. I am freaking tired, man. I am so sick and tired of being tired. Buli mwali frustrated. Buno obulwadde tebukosa nze nzekka. Bukosa ne bayimbi bannange abalala ne bakyali bange abalala. Ffenna butukosa. N'abapoliisi baffe mwennyini bambi bubakosa. Corona si nsonga ffenna kwesalira musango. Si nsonga ffenna kwetulugunya. Nsonga yakwatira wamu ffenna tumulwanyise. Ne kati wa poliisi bonkwata. I'm a Ugandan artist. I'm a father of children, man. I am a father. I am a friend. I am loved, man. Nebambi olino ninnya mbulago muddugavu munnange nonkugamba mbu I can't breathe. Nongamba I will kill you. Officer mutume Luwafu Road. Omukyala bamuyita mutume. Mutono okunsinga. Muna Uganda mu myaka bwe mutunulidde mutono okunsinga. Singa naffe aba muzeyi mayanja bwe tubayisa. Singa aba muzeyi bidandi sali bwe tubayisa. Naye man olaba nina empingo zera bwe bazisibye. Simanyi oba ziriko ne regulation bwe balina ozisiba. Naye nga simanyi na bwe zinvaako. Ne I am so tired, man. I am tired of mistreatment. I am tired of not getting paid. Nkoyo butayimba. Gwe mulimo gwe nina President Museveni. Gwe mulimo gwe nina. Sifuna, siyimba. Bannange bangi bafiiriddwa. Neno Uganda yaffe. Uganda si ya mugwira. Sirina kifo kya mboba kiki ngamba. But I am so hurt, man. Eno Uganda yaffe. Tulyeyagalako dinga abana Uganda. N'okuba muno atayina musango gojje mu maka ge ng'ali akyaggulo n'omukuba n'omuteeka engatto mu kamwa. Nina ebisago. Bankubye viviri nnuma. Bankubye visiti mugira beeyika omusaayi. Bankubye njiika omusaayi. Nina omugongo gunnuma. Simanyi ne bwe mba mbadde illegal. Simanyi oba engeri gye muhandling abantu. I mean bwe mba nga mbadde guilty. Simanyi oba engeri of whatever brought them to my house. President yagamba tebayingira mu maka g'abantu. Byonna mbi recordings ne bu video mbulina nga bayingidde ewange. Osegera bannange buli omu asobola okugamba kyayogera kyasuubira badde waka ne mwana mpulira obulumi bungi ku mutima ng'omuna Uganda kimenya omutima like bwe mba nga bampisa bwe bati olwo abalala bayisibwa batya bwe mba nga nange sirina makulu siga nti nange ndi wa muwendo nyombo ndi kya muwendo okusinga ku balala but abalala muyisibwa mutya abatalina ddoboozi nga lyanga atasobola kujja live ku Facebook abantu ne bajjako mulaba gye ndi nzituse ndi myala siri mu ngatto ondaba sigaza socks naye bambi kyonna ekinkubiza sikimanyi kyenkoze nene bwe mba nina kyenkoze bambi si engeri gye mulina okuyisaamu abantu bannammwe tetuli bisolo tetuli mbwa tukoye lwaki mutuyisa bwe muti ndi muna Uganda mwonna mwe ndi mukozi siri mubbi omubbi mumuyisa mutya omubbi mumuyisa mutya bwe mbanga nze wa poliisi asasula emitwalo 3 kale ekyo si kikulu antadde engatto ye mu bulaga nzite atasobola na kuweera nsi eno musolo
gwenjiweera ofisa na mutume yabadde ow'amayinja abaddeko omulala mwerabidde ne bwe mulaba face mujjukira neta bambi simanyi kyonna kyenkoze sikimanyi nakimanya kuba mbadde waka neggalidde ndya mmere ndi ne manager wange kama mbadde ne kama Ivan to discussing a video shoot y'oluyimba lwange olupya tetuyina muntu gwe tukosezza tutudde ne family yange muganda wange ava Ireland ali quarantined mu Uganda basambye gate bayingidde n'amamundu bakubya amasasi ekiro. They have shot bullets. They have shot plenty of bullets. Fete tuina mamundu. Fete tuli armed. For we are not armed. We are just citizens. They have shot bullets. I don't know how many times. They have shot bullets. Kubantu abali armed. Fete tuina mamundu. Bansibye empingo. Banyize bansambye. Buli wamu wanuma. You know, it is very sad. This is our nation. This is Uganda. And COVID has affected us all. In our minds, in the way we think, in the way we love, in the way we operate. It has changed the world. It has changed all of us. Why are we using the pandemic as a reason to treat each other like animals? Why? I don't know. Well, this is a pandemic. This is a virus. It is affecting humanity. But even humans are affecting humanity. We should love each other more as humans because the virus has united against us all. Lwaki tweyisa teffe mu ngeri embi bweti n'okuba nze ndi mwana nina ebizibu byange nina ebintawanya ng'omuntu. It is very sad. The police is supposed to serve and protect. Is that serving? Is that protecting? Look at me. Pingo za mwenzirina. Bina gwe kikwatako. Olaba. Nenge encha. Simanyi kyakola. Siri muntu nyadda okugula ku bantu misango. Just ndi heartbroken. Kankozesa omukisa guno n'eddoboozi lyange nti nzuukuse buli wa poliisi twagalane tukolagane tuli bannayuganda tomuyisa abantu byofiisa mutume mpisizza bubi oli muto okunsinga naye kama abeere naawe kyonna kyekiri Uganda yaffe ne bwe tunaafa era waliwo abajjojjiddamu nga balinga ffe kyonna kyemwagala mukikole. It is okay. Byonna mbikoze mbukikati ate. It is okay. Anyways, everybody have a wonderful night. So if anything happens to me, you know what has happened to me. Bambi. Police. Mukyuseemu. Ano baganda bamwe bakyali bamwe bantu bamwe ofisa mutume simanyi lwaki naye kale Mukama agira abankumira. Blessings.